Mpozzi kye kimu ku bizinga ebisangibwa ku nnyanja Nalubaale mu disitulikiti y'e Wakiso nga kikolebwa ebizinga 5. Abantu baayo baludde nga balaajana olw'obutaba na ntambula ya lukale ebagatta ku lukalu kye bagamba nti kyakusoomoozebwa gye bali. Okusoomozebwa nti tubone tulina ntambula nga tufuna ebirime byaffe tufuna emmere nga tulina ntambula. Omuntu alima ensawo ye ya muwogo ng'entebe bagitunda $200 naye agenda okituusa entebe ng'asigazzaako omutwalo gutya. Oyinza okugamba nti bino byonna byandifuuka olufumo olwa gavumenti okuvaayo n'enteekateeka y'okubazimbira ekidyeri okubanguyiza ku by'entambula. Ate abantu b'e Bussi twali twagala nnyo okulaba nga ekidyeri ekyo tukifuna naffe tubeere nga tuli yaddeyaddeko ng'omubi omweru. Olwaleero minisitule y'ebyentambula esisinkanye abatuuze ku mwalo gw'Eggulwe awagenda okuzimbibwa ekifo ekidyeri kino wekigenda okugoba. Enkulaakulana bw'ejja oteekwa obutavaawo naawe n'okulaakulana endala wamu nayo. Togirwanyisa, togiwakanya. Okusinziira ku minisitule y'ebyentambula si baakuliyirira bantu awagenda okuzimbibwa ekifo kino. Many landlords have been contributing, as Madam Rita has given you her number. They've been contributing so that we secure this land completely for the purpose for this very land. Yo tesobola kukwata ssente ebawa oba kye tuyita okuliyirira oba eggombolola ng'abamu we babadde balowooza. Tuwa kidyeri egenda tuwa ekkubo eryo amafuta egenda gatuwanga egamba nti ebyuma ebigenda okukola nabyo egenda kubeera nga ebikola ki ebiprovidinga kubanga iyo y'ebirina. Wano we basinzidde ne basaba abatuuze okukwataganira awamu mu nteekateeka eno egende mu maaso. Mwe abaawaayo ebifo bino ku bwereere n'abo abayogereza mikwano gyabwe okulaba nti enkulaakulana ezo zisemberera. Enkulaakulana esooka buli muntu yonna gye yandyettanidde okulaba ng'ejja mmojja ku ddaala erisooka ate emuzzeeko ku ddaala erikola ki eriddako. Kaakati yeyo enkola ey'okubeera nga tukwatiza awamu. Naddala abavubuka abalina amaanyi docking point emugiraba ezo muziraba naye nsaba twenyigire mu mbeera y'abavubuka tuleme kutuula tuleme kuddeyo okwegayaalirira owali omukisa naawe jangu emirimu gigenda kutandika jangu tukuyambeko osobole okufuna ki omulimu. Enteekateeka eno yakutandika mu mwezi ogujja. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.